uko Moses anakwegana konte yali muyayi era yagamba yagenda ku Kaaba era ng'ekyasinga omuntu ala ku Kaaba kukola tauba yakyogera nnyo ekintu ekyo n'asaba Allah mu obwerufu omusajja n'akola tauba saba Allah akirize tauba ye kojja w'abaana kyemusaba kyensooka omwebaza yebale defending sister kirungi nnyo ku defending sister wo naye ate olina okubeera soba no actinga ng'omusajja obeera omwana omulenzi mu family atya bana abaana ba Sulaina babaagala kuba Sulaina mulamu Sulaina bwafa eyo family ya Sulaina tegenda kwagala abo baana kubanga olwedde taata we bampaintinga ekifaananyi ky'obuyayi era bajja gamba nti abaana b'omuyayi kakati Sulaina singa afa kubanga ono kojja ali mu kudefendinga Sulaina naye tamanyi Sulaina kyakwese ebintu bingi nnyo bye tukola nga family zaffe teziri involved wemala otwonoonekako ne twagala tu involvinge family zaffe abo abaana bateekwa okubanga mulimu abaana abatali ba Kizito Rashid obanga bonna si babe era nze nkakasa Kizito Rashid ekyamugana okulabirira abaana abo kubanga omutima gwe tegwekakasa abaana abo era ekyamuviirako okukyusa amannya kyendowooza kyegiri kyagamba nti bakwata omwana asooka ye gwateeka kasa nti wuwe ne bamutuuma amannya ge gombi kyeka kyekyamuviirako okukyusa amannya n'akyusa identity kubanga ebyali mabega obimanyi Faruku kakati kojja kyenkusaba situla abaana ba mwannyoko obatwale ku DNA oba mme Moses ng'omanyi nti ddala baana ba Moses oba si baana ba Moses kozesa obuvumu bwe wakozesezza okwate sisawo omuteeke mu kattu omubuuze ddala abaana ba Kizito Rashid bayinza okubanga abaana si ba Kizito Rashid kiboneka oti famire dombi edo famire dombi edo dona edo famire ezo zonna nfere kubanga omuko agambye munno ye Kizito ate mbu batwalayo amannya atona amanyi mubiru Moses kati Kizito ate n'agenda nga maama w'omuwala yenna mubiru ate nakkiriza kwegamba nze famire edo ndi boyinenga bombi bali oti bafere omusaada yave Japani yakusindika mbuyirayo me waira nenda wazaala ate wakoboti me mara omusaada yayira ogundi wamuzaalamu abaana batano ng'okaali ku oyo omusaada meyi woba toli mufere kati omusajja mwali mumwagaza ki ng'omusajja aveeri najjeno ate mbu n'agenda e Canada ate yaidene bana Masaka muli oti bebupadengo awo tiddi bye bagenda kunkuba bana edo famire abo bombiriri bafere ye kennyini ye si yeeteeka mu kamera kakati bw'oba oyina ng'oyina ebizibu bye ate togenda mu kamera ate ekirala you don't make yourself to be holy nga toli okitegeera omusajja yeyefuula ne tusooka ne tumusaasira naye ate bannaye bw'oba n'obuze naabo nze ate nakoze even my research ne noonya ku bemmanya ababeerako ku William nabo boogera biringa ennyumba ab'e Canada kakati omwami oyo nze mbutuufu nze ebyokubba ssente na biki byonna ebyo tebyankutteko oba omukazi yamubba n'amutuusa ku zira ebyo tebinkwatako kubanga gwe omusajja gw'olinamu abaana 5 kale katukitwale nti omukazi yatwala ebintu n'alabiriramu abaana naye omuntu n'obeera awo nga Katonda akuwadde omukkosa n'otafaayo ku baana wadde obbalabirira okufaayo waakiri nno yandigambye ssente siina naye abaayi mulimu kya ne WhatsApp zino ez'obwereere ku wifi omusajja oyo yanyiizizza nnyo kuba olaba nze Faruku ffe ng'abakazi n'otoba n'osasulira omwana in a very expensive university ng'omukazi you raise a kid nga bwe walaba omwana oyo from zero scratch kati omuntu n'ava eri n'agamba mbu nze ndeese butuuze is he crazy bannange okwenyigira tekujjaawo kulabirira baana okwenyigira tekujjaawo nti abaana balina okulya abaana balina okusoma abaana balina okwambala bannange abasajja mweddeko mugenda ne mwenyigira ate ng'ebintu bye mwenyigira mwe mwabiteekawo
ne mulekera abakyala obuvunaanyizibwa. Abakyala ne batoba n'abaana olumala ebintu byammwe ne bibafiiririra ne mugamba ate emikisa gidduse mikisa mwagireka dda n'abaana bammwe ne bakyala bammwe ne mulyoka muwasa abakazi ne mubamalayo bwe bamala obayisa obi ne muddayo ate mu bakyala bammwe bali be mwasookerako kyokka mwabasuulawo n'abaana abaana tebaagala kumanya olumala nga mugamba bakyala bamaama baateeka ebigambo mbaana naye nga honestly temubaddeewo. Kira Mr. Sakoze akati Mr. Gundi agambye akoledde abaana passport biki naye background eri ki abaana agenda batwala relationship kijayina n'abaana bano tabakubidde kasimu baana bange muri butya munnange tata wa mwali n'abakolerera abaana balina okubeera part of the process. Omwami oyo yapangiranga abantu okugenda e Japan ne mu nsi endala era byonna yabyogeddeko. Omwami oyo yayambalanga galubindi shades oshegeera lwakuba kati akuzeemu ayinamu kumpi luli emyaka 12 emabega teyalina nvi naye ekisinza okunkwatako leero nti naye ayinayo ekintu ekimubobbya omutwe ate naye ademandinga respect mu bantu bakoddomi bwe tebamuwa respect naye naye ayina be yajolonga ati ffe yakwata ssente zaffe n'afuna visas enkyamu kuba bamuleetanga expatriate yabimanyi owulira ne bamuwa ssente zonna n'apanga ekintu ekikyamu omuntu n'agenda ne bamuzza aho bonawona ssente nnyingi nnyo ezagenda ebiseera ebyo oshekera n'ayagala okutuwa pulaani B oshekera bwe twaddamu okumukubira ku masimu nga takwata ne tukyesonyiwa ne tubivaako ensi n'etambula. Naye nze engeri gye nasubscribinga show yo byonna mbiwulira bwe yazze n'embiraba byonna ogatta event byonna nga yeye yennyini nnyo omwami oyo yali mukambwe bw'omukubira essimu nga takutegedde ng'akyusa eddoboozi okitegeera be baaliwo ebiseera ebyo bayagenda Bungereza Japaani naye nze ekinkutteko nti naye ayina abatakola ki abamusuzanga akukola ki akukunala naye ate naye neyeerabira ayina byeyakola beyakosa okitegeera bazze emabega famire namba Faloko gyebaleko nze Nalongo SHARIF okuva ene Canada ku mulamwa gwa MOZE oyo yakyusa amanya then ne mukoowe oyo amucomplaininga ku nsonga z'omukyala Sulaina nedda ate nze kati ngenze ku ludda lw'omukyala mu kusooka nali nsaasira MOZE nga mpulira obulome bw'amaanyi naye MOZE oli muyaaye n'obubbi oli mubbi ate oli mubi oli musajja mubi oyinza otya okuzaalamu omuntu n'omuzaalamu abaana oba okitegeera n'omuzaalamu abaana okumuzaalamu abaana oli Bulaaya yadde n'okusindika ekikumi nti kiikyo ate oluvannyuma okomawo ng'oyagala baana oyagala balaba oyagala batwala Canada gwe ataasobola balabirira awo shuwa famire eyo bwebeera nti neeri bakakasa nti bagenda kuwaki bagenda kuwa abaana olw'obalabirira gwe ataasobola kusindika yadde n'ekikumi ate abasajja muleke kumanya bw'obeera tolabiridde amanyi ki oba baafa ate kisanze atakitte nze nkugambirawo nti abaana bo baafa n'enzaala abalala bali kunoonya nga bakuze bo bennyini nga batandise okwetegerera ewatali ekyo tetwagala basajja kutumanyira mutulekedde abaana tulabidde abaana buli kimu kuva ku ngoye ku kyakulya kukola ki ne tubeera ku byeyo ne tusiisiira eyo ne tubeerayo ku kyeyo tulinga abaatondebwa eyo naffe waka twagala okutuula mu baana baffe naye ne tubeera ku byeyo ne tubeera eyo ne tukolerera abaana abasajja muli omukanya kutambuza mpale mu ddeeno n'eri ate olumala jjaaluvenga mbu baana tebabamuwa. Nze amannya gange mpitibwa Musoke okuva wano e Toronto. Njagala kwogera ku nsonga za mukulu Moses Mubiru wano gwe tumanyi nga Moses nga ate Uganda amannya malala. Ebizibu by'amaka buli omu abiyina buli omu atambula nabyo naye nze ensonga yange eri ku nsonga ya identity. Mubiru anyumya mu mboozi ze nti yakola essente ezisooka ne zifa n'ez'okubiri ne zifa emyaka emeka naye nze ndaba nti ekkubo lyakutte lyandimuviirako n'ezayina kati okuggwaawo ate nga kijja mubeerera ekizibu bw'otunulira emyaka gye okuddamu okukola endala. Amagezi ge muwabulamu yandyesonyiyo abantu abo bw'aba mugezi n'alinnya ennyonyi eddako. Farufu
nze Dominic nateera wane Sweden. Omusajja oyo anoonya mitawaana. Kyekyo omusajja kyeyagambye spam donor. There is no way osobola okutala mbakazi bana balama n'osula abaana abo nga gwoli ku bibyo. N'ojja olimbalimba abantu wala okwefuula omuntu omulungi mu maaso ga kamera. Ffe tuli wano, nze ndi wano Sweden wano, naye I have to make sure nti nesene nsindika ewaka. Nina abaana bawera naye mbasindikira obuyambi. Nze gula be Kampala eyo banyagako ebintu byange tata nga yanneefuulira ne mulekera ennyumba zange z'abapangisa awo muyenga wa Mabega International Hospital. Rento zange nazineefuulira. Family yange eri mu nyumba mpangise, nina abakazi 2 n'abaana abalinga 6. Naye I make sure I send money. Sisobola kulya kantu konna nga sina kusindika sente wakeeza school fees. Ekikufuula omusajja si kwambala mpale empaavu na kumera birevu ebyeyita simanyi white beard simanyi bikoze bitya. That's nonsense. You should take responsibility alabike nti n'abaana abayamba. In fact n'oyo omukazi byagamba simanyi asayinenge simanyi avidaviteyo. That's wrong. Omukazi aliko kubikola, omusajja muyaaye. Ebyo mjo mukono byagambye nti nalala kubeera atwala abaana e Canada benga bafunako sente buli mwana simanyi $5. It is true. That man is very in fact olaba ndowooza ate yakomye ku William Street. Omuntu inaabeera ku William Street abeera muntu mutuufu. Oyo omusajja muyaaye nnyo kabisa. Okay, but tuwitira abakazi bonna byazalamu abona nibo batuwa interviews abo abakazi bonna abana abo. Baba nye Faruko. Amanya Musa Sayaf Mugaya ng'asinzidde wano mu KSA Kingdom of Saudi Arabia. Kakati ensonga z'abasajja bano z'omukulu wono Kizito nziwuliriza, ate nawuliriza embeera zonna n'ez'Omukoddomi namuziwulidde, n'ez'omuwala wuno nziwulidde. Kye nsaba abasajja bonna abalina amagezi muveemu kibayita okwesoma. Abasajja naddala abasajja basiraamu muveemu okwesomera ddala, temwefuula ba kitalo nnyo nti buli kimu temwekuluntaza nnyo, temwekuza Kizito agezezaako okweraga nti wawaggulu nnyo mu mbeera yonna. Ate okusinziira ku bujulizi obukuŋŋaanyizibwa wano bulaga tabadde nnyo kulaga baana nti yabaza mu mbeera ebaawo ennyo ebalaga omukwano nti ekitaabwe mu mbeera entuufu abula okwewaana n'okweraga nze mbeera Canada ate simanyi biki abaana abo bane temweyuzaayo ebisiguwaleeta ebintu bino ku media. Tewandibireese Mr. Kizito bintu bino ku media. Wandigentudde ne famire iwazaalamu abaana bonna ne mutuula ne mukkaanya ensonga eyo. Naye oswaziza obusiraamu, oswaziza ebika byammwe, ekika kiwawasaamu n'ekika kyennyini okiwasiza kyennyini nyini okiswaziza ekikyo kyennyini, n'abaana bennyini obaswaziza, ate ono nze muzaala, ate ono sinze muzaala, onnyonnyola akawanvu n'akaga ku baana engeri gye bajjamu. Weeswaza. Ono Jose Kayemba ndi California wa North Hollywood. Omanyi muno Lava Nice. Kakati omukulu oyo MOZE Mubiru oba Rashid Kizito ebintu byagize biringe bimwetankulidde lwa nsonga. Kakati bigenze mu kukyusa amannya bitya, baba yakyusa amannya nga talina affidavit za njawulo ze yateekamu court affidavits ne deed ezo, kijja kiba kimutawaanya eri ate gyawangaalire Canada. Kale weewaawo kati yafuuka citizen. Naye okusinziira mu bigambo bya nnyonnyola n'abavuddeyo ne bannyonnyola omuwala w'omukyala gwe yazaalamu then n'omukoddomi, senga ebintu yabirese bw'aba alina buyambi bw'ayagala kuwa n'abuwa mpola mpola, kubanga bw'aba agamba nti yali gyesalinga abaana yabateeka mu mpapula beetaagibwa okutwala e Canada. Kakati ate yateekayo mannya ki ng'ate abazadde nawulidde ompulidde omuwala ne mukoddomi oli gwe wa interviewinze
kireka amannya bag'abaana balina malala, date of birth ez'enjawulo ziyinza n'okuba nga tazirina bulungi. Kale n'olw'ensonga eyo ekintu yandikirese oba yandivuddeyo n'annyonnyola naga nti kakati embeera yatereramuuko naye omukisa weeguli guti, ayagala agutwala, tayagala kyokka okuleka okuba forcinga. Nze Jose Kayemba ndi California wano. Naye kati tetugaanyi omuko tumusaamu ekitiibwa n'otata abaana tumusaamu ekitiibwa, naye abantu tebamanyi bo ebiseera ebyo abantu baali mu kwetetenkanya. First of all, abantu baali bakakyusa ssente. Oyo mwami simanyi wa myaka emeka, naye nga we have to appreciate nti abantu baafuna obutuuze, baatetenkanya basobola okufuna obutuuze, naye nga bwali taata w'abaana ate baali badde tebamusosonkola nnyo okugamba okumuswaza bwenkaniddaawo. Otherwise ebirala byonna kale siganye, naye nga abantu baali mu kwetetenkanya baali badde basonyiwa. Konna katono ke yakola I don't know, naye nga abantu balinga bali mu kwetetenkanya kale. Eyo side ya mental health. Kakati ono kojja atambulidde mu malala ag'ekika ekya waggulu. Era clearly ndowooza taweza myaka ana, n'olwekyo ensonga z'abaana azogeza na malala, azogeza na lyanyi kulagako. Naye bwe tutuuka mu nsonga z'abaana tewaba kulagako, wabeerawo okumanya nti ono in this conversation they are human beings abagenda okukula, balabe vidiyo zino nga kitaabwe omugambye nti awunyanga mivumba. Weewaawo mwami Mubiru naye alina bye yakozeemu ebitaweesa kitiibwa, n'agenda n'ajolonga maama w'abaana be, n'ajolonga nnyazaala we, even if yabadde throwing a disclaimers here and there. Those disclaimers mean absolutely nothing. Ekyoyogedde kibeera kisitandinga. Weewaawo naye atera bw'owuliriza emboozi za mwami Mubiru omulaba nga yeetaaga okuyambibwa nnyo ye ng'omuntu psychologically tali okay. Kakati mu abantu abakulu kojja bwe mukiraba ate temuteeka ki munnyo mu bbwa ne mugaa nti katumusindikire ddala ku Cliff akole ki atongoka agweyo tumuvumire ddala nga bwawunya emivumba nga bwe yali omufere nga bwe yali ategula emmotoka nga kiba tekiyamba. Bannaye aba Gospel Life mwe bali kuweereza ono Martin Kivumbi asinzidde Kuwait. Naye nze ndowooza yange omuko ali just too emotional. Aleke kujolonga musajja nga like omunywa sigala omufere oli ajja sigala nga itaata w'abaana nawankubadde. However ye nga bw'akiise nti mu bibi ki byonna bimulangidde, mukulu Moze tagenda kuvaayo agambe nti banne kino kyensobodde okukola e Canada emyaka gino na gino webiti. Just bamuwe chance nga bwe yagamba. Ekirungi abaana bajja kuba basigala babalondoola gye bagenze. Bw'obanga omusajja agamba nti ne Canada alinayo obutuuze, bamuwe chance agende n'abaana be, kubanga era still era abo baana be. Amannya gange nze bampitaza muzaamu wano e Bunyoro. Mwami Sakozi oyo mwami bamuwa abaana be. Lwaki? Kubanga oyo tamanyi kyekitegeeza. Bali baali mulaavu, ye yalina muto, naye musajja baba asazeewo okukolera omukyala we ebyogera n'akolera n'abaana n'abafunira eri obutuuze. Bamuwa abaana be ate baleke kukisuusaamu. Kubanga oyo omwami oyo ayeeyise, simanyi wali yayogeddemu mbu yakyusa amanya. Abantu abatambula bulijjo amanya Faluku bagakyusanga, kubanga ebiseera ebisinga kati nga abali mu America asobola okugamba nti natambulidde mu kagatto koono, osanga omuntu yatambulira ku passport etaliiye, gwe n'owulira ge wasooka oba okitegeera. Naye Faluku, nze opinion yange, omusajja bamuwa abaana be. Omukyala baba tayagala, abo batidde buti balaba ng'omusajja nasobola okutwala abaana ku DNA baswala. Oyo omusajja byagamba simanyi yali mwavu, yali buli omu alina gyenvuddewe. Ate mwannyina bwaba yakkiriza omusajja oyo n'abeera naye, yalina ensonga ze, n'atuuka n'okumuddira mu phase 2.
sakozi bawo omusajja abaana be yalabbi bw'aba talina kyalina naye nga asobola obatufunira obutuuze mu Toronto mu Canada abaana bajja kwesagulira eri ensi gye bagendamu zensi ensuubize. Amannya gange nze Elijah Karisa mbeera wano mu New York City. Nagoberedde programu eno ono Moses ne mukoddomi we. Nze mbadde ngamba nti ekyokumuwa abaana mukoddomi we kyayogeddeko kiba kituufu. Okubeera n'obutuuze tekitegeeza nti oba n'obuvunaanyizibwa obulabirira abaana. Mu zino ensi Canada, America, UK system efanagana ng'abantu oggyeko bulimba bw'abantu abamu bwe boogera. Ne wano mu nsi mu America oba Canada osangawo abantu ng'abaana babazaalira wano nga batuuze naye ng'abaana tebabeera nabo. Abaana babeera n'ababayamba nga bafunayo kye bayita foster families. So okubeera ne passport ya America oba okubeera ne passport ya Canada tekijjaawo nti nno oyina obusobozi oba oyina obusobozi okulabirira abaana. So mukoddomi we kye yayogedde ekyo kituufu. Abaana baba basobola okubeera obulungi nga bali Uganda kiba okay abaana basigale Uganda okusinga ate baleete Canada ate abaana batandika okubonaabona ate babamuggyeko n'obamuggyako babatwale mu foster families. Nze njogedde ku programu n'ebirala mbirabye ebyamataka biki amayumba maama ebyo sibigenzeeko naye nze njagadde ku ky'abaana. Eky'abaana kikulu nnyo. Abaana okubamuwa basooke bakakasize ddala olw'ensonga amaze emyaka mingi bwe gityo e Canada naye talina kyalagawo bwe kiraba nga kituufu talina kyalagawo olw'ensonga okusinziira ku stories zo talina kye yakugambye oba yagulayo kino oba yafunayo kino talina kyalagawo. So abaana basooke beegendereze tebamuggyako okubeera nti ye kitaabwe naye nga beegendereze. Abaana baleeta wano mu America w'embeera oba e Canada oba e UK n'osanga babakuggyeko n'obakuggyako babatutte mu foster family olw'ensonga teweesobola oba tobasobola. Nze Magala Katoppo wanendejje. Nze kyembadde nteesa omwami oyo aleme kubeeraawo ng'akola ki yenakuwaza yeekola buli kimu. Asooka amanye ekintu kimu nti oyo omuka agamba nti tebajja muwa baana agende mu kkooti. Abaana bazaalibwa maama na taata. Omuko talina bye bimuyingiriramu, nyaza atalina bye bimuyingiriramu. Agende mu kkooti alina olukusa lwonna, alina right singa taata zalina okuba nazo oba abadde alabirira oba abadde talabirira alina right singa taata zalina okuba nazo ez'okulaba ku baana. Alina okumanya abaana bwe bali, alina okubalabako. Fayini ekyokubatwala kiyinza osalibwawo kkooti naye ekyokubalabako eyo right ye nga taata alina okuba nga agirifuna. So baleke those children to have a relationship with the father. Abaleke bamulabe. It doesn't matter if he brought nothing. He brought himself as ye nga omuntu. Waliwo abantu nga bakaaba. They are yearning at least just even to be recognized by their fathers. Nga they don't have that chance. Naye aze taina chalice, talese mivumba, talese anything. But it shows you that human beings, we are over too materialistic, over we are too, I don't know. Nyo mutwaze, nere tango mtanga, I want to see them. So let them allow this man to see his kids. At the end of this all, Ababana, they are the real victims in all of this. They are the real victims in all of this. Nze bampita wano Jenny nkubidde okuva e London. Nze ngamba nti oyo muko mubiru oba yeeyise kizito tebamuwa abaana kubanga ng'omusajja era bw'agambye nti at least yandireeseeyo emivumba wano outside Uganda ebintu biri so cheap. Either yagala abaana abo kugenda nabo e Canada abafunireko ennyumba ennene, abafunireko n'akamwanyi wano ke tuyita akamwanyi oba ssente ez'obwereere, ye claiming nga single father bamuwe ssente nnyingi ate nawulidde nti ali self-employed. Abantu beekwekede mu self-employed naddala wano e UK. Abasajja abasinga wano e UK beerimbidde mu self-employed
ne bagamba nti bavuga Uber by the end of the year okuwaayo emisolo gyabwe mugundi mu okusasula emisolo ne balyoka bategeeza gavumenti nti basasudde emisolo mitono nnyo. So gavumenti ends up ng'ebayambye ebakoze eki ebayambye ng'ebasasulidde amayumba ng'amayumba basula mu ga bwereere era abasinga bagagga bazibu. Either abamu baclaiminga nti no bavuga Uber nga ne baclaiminga nti no bali single dinga tebali mu mayumba g'abakazi ge beebakamu. So nze nsuubira nti ono alabika ayagala kutwala baana ba munne abafunireko either ennyumba oba claiming nti ali single father bamuwe benefits ze Canada. Mr. Farouk Jiwaliko Sebo, amanyi agange bampita Sebo Nkuma Joseph Mukasa. Nze ndi wano mu Uganda naye ebintu tubiraba naye mukooyo okwegamba ono mwannyina w'omukazi wabanga byayogera bituufu awo MOZE yalimbamu wabanga abadde talina kyaweereza baana nga ebbanga lyamaze eyo nga bwe yakyogedde kuba ne MOZE yakyogerako mbu yatwala ebbanga ery'emyaka nga yeesonyiwa abantu kitegeeza yali talina ofa yonna gyawa famire. So kati waba abanja abaana abeere mwegendereze era babanje bulungi. Amanya n'eddoboozi Nabukeera Jane. Bwe tutunuulira omwami eyaleese statement ye ku media kuno teyazze nga anenya mukyala, teyazze nga abanja bintu, wabula yazze nga ayagala baana. Era kyensuubira mba nawulidde bulungi anazigoberedde ye ebyo byonna byogera abadde ayogera byafaayo bye mu bulamu bwe ng'asomesa n'abo abatannaba bituukako tebabiyitamu naye nga mu byonna yazze ayagala baana be. Ate mukozi no saawa waavuddeyo byali mu kwogera ali mu kkubo eby'omusajja asiiga akasa tetwagala mmanya. Bala abaana ba muko bakwate abaana be bambamuwe. Bwe baba si babe era bamubuulye ekituufu nti muko ekituufu twakuzanyirako naye abaana si babo tolinaamu n'omu. Nze okusinziira nga bwe ndaba MOZE alabika alimu obukyamu. Yes, tetugaanye yatuwa disclaimer nti nno n'omukyala alina byamubeererawo biki ebyo tetubigaanye kubanga nze yo famire enjimanyi oyo gubugerako era waliwo video gye yayogedde awo gye we yayogeredde ku Esikembuga bwe yayogedde ku Esikembuga era mu comment nendeeta neŋŋamba kubanga bwe yayogera at first nti omuwala wa famire eyo omukulu gwe yawasa era mu comment nezya nembubuza kyogamba wawasa Sulayina mu comment era nga kituufu omwami bw'ayogedde nga kiraga nti yawasa Sulayina naye nze mbamanyi maama waabwe simanyi abantu bakyuka naye nga sikakasa nti asobola okubeeramu eyo embeera ey'obuyaayi muzaatulimba kuba nze mbamanyi twazannyanga ffenna ffe tuli mu sayizi ezimu kati Basulayina bo bansingako obukulu naye nga tuli mu sayizi ezimu ne bana abaana abato naye nga ebyo byonna MOZE byayogera alina bwe yatugambidde nti simanya omukyala n'agenda ewaka ate n'amala n'akomawo najja okuzaala omwana n'amala emyezi 6 ate n'akomawo ewa e Canada. Kati bwe nanyumya olwagize n'agamba okuvaala yajja okuzaala teyadda era bwe yajja okuzaala bwe natandika okusindika ebintu byange n'atandika okubibba ako nenkakwotinga neŋŋamba yatugambye bwe yajja okuzaala yamala emyezi 6 n'akomawo naye nga nze okusinziira bwe ndaba ebintu omuko byayogedde ne MOZE byayogedde sigamba nti babalimba manyi beewaffe naye nga omuko mutuufu MOZE mukyamu. Sakozi gyebaleko Steve Jean wano e Toronto ku mulamu ogwo omukola byaddala nga alimba ali so biased namuulira kuba mabega wali wonna ku myaka 15 ng'agamba mbu yawerekera mwannyina nga agenda e Nairobi okufuna visa. Awo natandikira okugamba nti ku myaka 15 egyedda 15 egyakakati abaana babeera bagezi 15 egyedda ng'ate olinawe Masaka mu kyalo baali balimba namulabye nga yali alimba beyogera byonna nti Moses maama waabwe ate yamugulira ennyumba ne bava e Kampala ne badda eri byali bya bulimba byennyini. Ekyokubiri bw'abagamba mbu no Moses
yali mubbi e Japan. Ekyo tekiriko gamba nti ki Abajapani abasinga Abannayuganda bababba. Abagagga bonna bolaba mu kibuga balinga basiimula opapula. Zinaberangawo ku William waliwo ekifo baali bakiyita Space Novem kali ka restaurant awo naye nga bakutiza ku cheeki baweerezanga cheeks ezo e Japan nga kusente zivuddira ku accounts z'abantu ng'okimanyi muno mu posta abantu babbanga mbaluwa g'abantu nga bajjamu ezo cheeke abo bonna abagagga bonna abasooka e Japan baali babbi eyo si nsonga. Moses oyo emboozi ye obuugi bubeeredde bulungi. Moses oyo ebintu bye si bisengeke bulungi. Omanyi buli muntu wayogera ebintu nga si bisengeke bulungi kiba kiraga nti omuntu oyo alimba ate era alina byazibikira. Awulize emboozi ya Moses oyo naye Moses namulabye ng'emboozi ye ajja agibuuka taba wa nsonga ntuufu buli kimu ajja akikoonako bukooni nga kiraga nti mu mbeera ye alina ekintu kyakola kyazibikira oba owulidde. Moses yandibanga alimu embeera namutunuulidde ate nabadde muwa ekitiibwa ng'omusajja omukulu naye nagenda okulaba nga actually nabadde sinawuliza na opinion yamuko nga nze Moses natandise dde omukubamu ebituli nandaba emboozi ye tegatta ebintu byonna binajja bikuba bukubi ku bbalibbali bw'ati naye omuntu yenna yenna ng'emboozi ye tegatta ajja akuba ebintu ku bbalibbali bw'ati taba wa nsonga ntuufu wakona ku kino wakibuuka wakona ku kiri wakibuuka ngamba tosobola kunyuma story ya Moses oyo okuva gye yagivudde mpaka we yagikomye n'ogikonekitinga naye ku olugero olutuufu oluvamu meaning wabula azaakuona wano bwakuona wano bwayogera kino kati wuyo ne mu kutandika mwennyini yasooka tugamba Japan era nga wolaba ate atuuza mu mboozi ya Canada nosolaba nti ekintu ekyo kibulamu era ya Japan gwe wali musiseemu nnyina omugamba naye muvundu we twali tujja wano wasookera mu Japan nga bintu byokubibba twatuuka tujja e Canada eri oba owulidde ngeri Japan ajja abikoonako mpolampola. Omukulu oyo nze newesandibuliriza mukoowe nze nabadde namukubyemu dde ebitulo banize ndimuwulirizaawo nnyo mulungi gospel life. Nze bampita Stella UK ku story yo n'omwami w'e Canada ava e Canada abanja abaana. Nze story bwe nasooka ogiraba I sided with a guy. Bannaawe ndaba ate brother story gy'atuwadde kyebaba bagamba tosalanga kaakawala nga tonawuliza gaakalenzi. Bw'aba tasobola kulabirira abaana I think bano abakoddomi they are right okumuwa access ku baana atool ku byonna bye baayitamu byonna okusinziira ku story y'ono omwami ataani ono mukoddomi the brother to the wife okusinziira ku story gy'awadde ate erinze kati ate navuddeyo dda so alina kwetondera abantu bano abeetondera ate sinsi ya apology alemye ate basiiga nnyo nzirunga gye yabasiiga ate nda beginning kuba nalowooza nti bano balina ensobi naye bw'owuliriza story ate ey'abano baganda b'omukazi naye ate bo balina wino okusinga oli ate era nga webale nnyo kubanga waleese saidi zombi kuba omwami ye yabadde atuvuze sipiidi oyo omuzeeyi naye nga nze okusinziira Faruku omwami oyo tategerekeka talikkiriya ebyaddala talikkiriya so mu mbeera eyo nze nteesa omwami oyo asigale nga ye nga bw'aba wakuddayo Canada addeyo nga ye kuba ayinza okutwala abaana abo ate n'abavunyi ne badda mu kubonaabona ate n'okusingawo bwe bali oba okiwulira so obuvunaanyizibwa tabulina ate n'ekirala wuuyo olwedde akaba stress. Omuntu omukulu oyinza otya okuŋŋamba nti wagenda e Canada n'obeera mu kifo kimu emyaka 20 okiwulira kuba wuuyo agamba yagenda okuviira ddala kale ke wasookera ddala nzijukira gundi gyasooka yagamba nti yabeera mu location awo waali nakati waali emyaka 20 kitegeeza tali steady gwe omuntu teweegombako teweekyukako so mu mbeera eyo nze nja kusaba omwami oyo ebyaddala talikkirya si mulambulukufu. Assalamu alaikum Farouk, nze Shamira okuva e Norway. Nkimbadde nteesa nze nganze nti oyo omwami Kizito ne famire omukyala ndaba bonna bali toxic ng'omusajja Ohaja ali toxic ate n'omukyala naye ali toxic okuba nti famire ye yemwogerera buli kimu era obufumbo bwati osobola kubeerawo lwa nsonga
bonna tebeetegera, they don't stand on ku mazima. Omukazi asiiba ne famire ye ayogera kino ayogera kiri, ate n'omusajja naye namuwulidde ebintu byayogeramu nga ndaba ali toxic okubanga akyesibye ku mukazi until today. Naye ng'ekikulu kale mu byonna bamuwe ku baana be abalabeko, tabatwala kubanga tasobola kubeera eyo yekka n'abaana abo. So nze ŋŋamba aleka abaana, Allah waliba abawadde riziki yaabwe baligenda bwe babaagala. Amanya n'eddoboozi Hasani Sekitole konsinzidde wano e Sembabule. Tukwagala nnyo Faruku, pulogulaamu ye ekutte akati wano buli w'oyita Gospel Live yeri ku mimwa gy'abantu. Kakati omulamwa gw'oleese mukulu nnyo, gujjudde ebyokuyiga, naye ensonga era ddala esookera ddala omuko aveeyo yeetonde. Omuko vaayo weetonde. Tosobola kudda ku musajja munno, musiraamu munno, n'otandika omuvuma mu kamera bw'otyo. Ebigambo byonna by'okozesa birengeza, biyisaamu amaaso, tebirina value yonna. Wadde omuntu tomwagala oba yakola, naye olina omulekeramu ak'obuntu. Omuntu atali mupya gy'oli, atalina kye yali akozeeko personal, gwe buli kyoyogera n'ovuma. Tewaliwo omuntu agenda kumuwuliriramu oyo muko. Ebigambo byonna byayogera naye bibanga bituufu, kubanga ffe babibuulira tetwaliyo. Naye okusinziira engeri gy'abyogeramu etulaga nti famire yaabwe tebalina mpisa, si bantu nti ate kinkubye n'enkukwe nti musajja ave n'ewaffe saidi z'e Masaka. Masaka tebatukuza bwetu. Omusajja mukulu oli myaka 4 naye ng'olulimi lw'okozesa lulimi lukyamu nnyo. Kikyamu, nkivumirira, mukovayo weetonde. Ffe nze ndi ttiimu Moses. Yes, Sakozi Faruku nze Kiseka Martin okuva waneno e Masaka. Kakati story zombi side nziwulidde, naye ensonga eno yeetaaga Moses Bogo bamanyinga Kizito, omukoye gwayitanga Kizito, akomewo naye clarifying making erinnya lye clean. Kuba kati the problem eriwo, everyone is trying to convince that is done on right. Moses olwajja ya convince nga nolabanga ali so emotion, ate kati nemuko bwolaba muko ate naye alaga ye last man yalinga ayogera amazima, okitegeera kuba akombi wansi ne waggulu ekintu kyonna kyoyoga, the facial expression elaga nti ye mutuufu ye byayogera byebyo. Kati now who is who? Gospel Live amanya kankozesega ku street Bravo Kasujja nsinsidde wano ku Luwumu street. Emboozi ya Kizito nzibuzibu naye katugiddemu bwe tuti nze Kizito simulabye ng'omukozi lwakuba naye ndoza yakozesa advantage y'ab'e Masaka. Ab'e Masaka mutuswazizaamu kuba toyinza gga nti omuntu abadde akufera for almost 10 years. Lumusooka omulaba nga zaawaka obanga wasiza mwennyinammwe ne munju temuli bintu, kale awo maama yali akyazimba baana kuba maama mulabye ayagala nnyo. Ekira maama ndowooza lwakuba naye ssente, kuba boogeddeko nti taata, ndowooza ssente zaali za taata si be baazikola kuba naye abadde azikola nnyo ekyejo ng'aziwa muwala we. Yesu buli omu ayagala omuwala, naye omuko baamwagala nnyo, omuko bamuwadde buli kalamu. Naye ab'e Masaka muggwemu obuleera kuba omusajja tayinza bafeera bw'atyo buli mulundi bumulundi, nammwe temulina kye mutugamba. Omuwala ye omukwano mungi, waba omuntu ddala talina kaleeta okumala emyaka egyo gyonna. Naye awo nja kujjukira emboozi ya Richard Keke Kakande, ndowooza Faruku ogijjukira, eyagamba nti bw'oba oyagala okujja ekintu kyonna mu mukazi gwe kanyalaavu. Kizito abadde ne laavu ng'era ssente bazimuwa, nga ssente bazimuwa. So ab'e Masaka mutugambe kitono, ono yo yali mugezi, ye yalaba wajja ssente ate nga weeziri, kyennyinza okugamba. Nze bampita Rashid Muyingo, mbeera Ntebe. Ku nsonga z'omusajja w'e Canada muganda waffe, olugero lw'Abaganda lutuufu nnyo olwatosalanga ga kawala nga tonnawulira gwa kalenzi. Ennyongedde okuyiga nti muli ngeri yonna osookanga n'owuliriza enzida zombi n'olyoka okola judgment.
webale kuweereza Faruku. Mukulu Sakozi Faruku webale tuweereza programu eno ey'omuko Moses n'oyo avuddeyo muganda w'omukyala Sulaiti. Tuwadde eddakiika 2 naye nja kubanga nzisamalayizingamu. Sijja kwogera mannya gange naye famire njitegeera bulungi eyo. Famire erimu abantu abawera. Mulimu Magezi Rashidi, mulimu Magezi Fahadi, oyo Sulaiti yali mukulu waabwe, mulimu mwannyinaze waabwe, mulimu Hajjati, mulimu n'abantu abalala bawangaalirawo kyabakuza. Era ku nnyumba yaabwe kennyini kwaliko n'ekyuma ekyuma ky'emmwanyi. Kaakasente kaaliwo emyaka gy'edda. Naye okusinziira Moses bya recordings ne byayogedde, Moses mutuufu 100%. Omuko Sulaiti obwo busungu ate era balina okuba nga balina engeri gye baakosaamu Moses wadde teyogerwa. Sente omusajja yazikola e Japan naye zirina okuba nga famire eyo, kubanga famire y'abantu bagezi. Bonna nga wemba kumenye bonna bagezi, tewali mugundi, era bonna basinga bawangalira South Africa. Magezi Rashidi ali South Africa, Magezi Fahadi yali South Africa n'avaayo bayakomawo mu Uganda, n'abalala bonna bali South Africa. Bagezi nnyo, famire y'abantu bagezi. Balina okuba nga omuko balina engeri gye bamukwatamu. Ate okukkaanya omuko muzadde bakkirize bagende ku DNA test, omuko wanaabanga mulimu abaana ababe babafune. Ebyaliwo omukaaba sonyiwe abaana bafune taata waabwe omutuufu, naye nga famire y'abagezi nnyo era omuko tajja gisobola. Mwami Faruku nkulamusizza, tusimanye empeerezaayo, nze bampita Lilian okuva emukono mu ggombolola ly'Ennama. Mbadde nsaba kutangaazaamu kintu ekyo. Omwami Mubiru Moses gwe baagambye ye mwami Kizito. Omwami oyo nawulidde engeri gy'ayogeramu, bulijjo nkufollowinga kuva dda, era vidiyo zo nziraba kuva ne ku ya mwami Lubega byonna nabiraba. Kati omwami oyo nawulidde engeri gy'ayogera, ebintu ebimu teyabitujjiddeyo n'abituteerawo mu gundi, ebimu yabyepenye n'abiyita wansi n'abuukawo, era ng'ebimu omuzza emabega. Mwami Moses, omwami oyo teyatunnyonnyodde bulungi. N'ekirala obuzibu bwe nalabye mu mwami Moses, mwami Moses oyo alina ekintu ky'ayogera ekibinze kunze nga nze ekyannyiizizza, okukwata ekkubo n'oyita abaana omwana wa ffene. Okitegeera ekyo ekintu akikole ki akiggyemu, kubanga kati ssaawa zino alinga eyeetonda, yandikozesezza kabwowo n'akwata ekkubo n'ayogera ebintu ng'abisengejjezzaako n'atamala gayogera fa. Ate omwami okusinziira ku baami abo ab'e Bulaaya, abaami abakuzeekuze bwe batyo, ono omwami bye yayogedde ono owookubiri, omukoddomi, nze namulabye yatuwadde ebintu mu bulambulukufu, yadde sibamanyi tosalanga gwa kawala nga tonnajjira gwa kalenzi. Omwami ono namulabye yabadde katuufu. N'ekirala kyenteesa, abaana bw'abeera teyabalabirira tebabamuwa ng'omuko bwe yagambye. Mwami Sakozi Faruku we bali kuweereza. Nze bampita Sierra okuva mu Dubai, United Arab Emirates. Okusinziira kweno ensonga yo n'omwami eyagala kufaananamu ng'ensonga ya mwami Joseph, like abasajja batokyalingibwa like physically, psychologically, naye olw'okuba nti fe abakyala twogera nnyo akatweka kunyiiza olanduuka nnyo, famire n'emanya biki kyovola nti babeera nnyo ku saidi yaffe, naye ng'abaami olusirika olusi baba n'ebibaluma naye ng'aswala ng'omusajja okubyogera. Kyovola baye omwami wedda tayogera bubi ku famire ya mukyala, era yadde bamusobya taboogerako bubi. Naye mukoddomi ono gwe baleese bw'aba yakiikiridde famire, tetusuubira kyamakulu kuva mu famire ya muwala, kubanga ayogera bubi, ayogerera omusajja bubi, tamuweramu yadde akatiibwa. Ate byayogera byennyini nze sinalaba mu nsonga emisa musajja mwana, kuba tebikwatagana, tebiina gye biva na gye bidda. Byonna byayogera bulimba, atamwatama butamwatama.
era nsaba Katonda amusaasire kuba Mami Moses bw'ayogera oyinza okugyamu point naye n'omuko gwe baaleese bw'abanga yaze okwogerera famire tusabire abaana bawe kitaabwe ab'ekitiibwa. Nkulamusiza Faluku Sakozi webale gyonna gy'otuusaako engalo webale tuweereza Faluku n'abalabi ba Gospel Live mwenna mbalamusiza. Amanya gange mpitibwa Sebalamu Julius sinzidde wano Kampala. Faluku message eno nyinza okuba nga njiweereza leeti naye nzize ngoberera emboozi ya Ajo oyo Aji Moze naye nange nalabamu ebitagatta kubanga talaga ngeri ki gye yavaamu Japaani ate atandika ogende Canada so yadde ekyokufiirwa n'okubbibwa kibaawo naye ate bw'oba olina by'okoze nga bifudde kitegeeza ogenda kukwata ekkubo ddeyo gye wali okola oddemu okole ebirala naye ate agamba bwe yava e Japaani yagenda Canada ng'ate Japaani yali aluddeyo ate ng'akoleddeyo ssente kati awo we saategeera era nange ne ndabanga mu mboozi ye mulimuko ebituli nayagala okwemulugunya naye nga siina we mpita naye era bakoze kirungi nnyo okuteekawo omukutu guno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu Sakozi webale nnyo omulimu gw'okola tuli bagoberezi balungi abamu ku ffe ababeera mu diaspora. Bampita Ismail Nsubuga. Kyannaku nnyo nti Mwami Kizito ayisiddwa bw'atyo bayisibwa bw'atyo mu ngeri eyo gy'alimu. Amaka ge galabika mazibu nnyo kuba nti gatambula bulungi nga bwe yandiyagadde kubanga ab'eŋŋanda ez'omukyala balabika bagateekamu nnyo ki amaaso kuba nti balinamu omukono ogugaddukanya. Musajja tayinza okuba nga talina busobozi obwo oba oli awo weyamufunira omukyala oyo embeera teyali nnungi. Okusinziira ku mukubi ayogera ogamba nti omukyala yamuleetera ddiiru y'e Canada era yagimuleetera nga mwami we kuba abo Oluganda baaliwo yandibadde agibawa. Owulira omuko oyo ayinza okuba nga alina ensonga ze oba ayinza okuba nga tazirina whatever the case may be naye alekerawo kuyisaamu munne amaaso oyo mukoddomi we eyamuwasiza mwannyina alekeraawo omuyisaamu amaaso amuyisaamu amaaso. Abaana abamuwe tebatandika mubuuza oba alina obusobozi obubalabirira oba talina busobozi obubalabirira. Akkiriza ayagala kutwala abaana bweru ababe n'abatali babe abaleke bagende future gyeri. Mwami Sakoza webale okuweereza nze ANNET wane South Africa. Omwami bamuwa abaana kasita abaana babeera nti beesobola kubanga okubeera ku mawanga babadde emyaka egyo 10 afunye obutuuze kiba kitegeeza nti kyekyo yagenda okukolerera era kutereeza bulamu bw'abaana be. Ekyo aba akikoze bano baleme kudaalira abaana kuba kati future nabo bayinza obutagisobola. Nze bwentyo bwenteesa naye musooke mukebere ddala alina obutuuze e Canada bw'aba abuyina then mmanye nti eyo free visa eri abaana. Wali ekyobugagga ekisinga ekyo bwentyo bwenteesa. Mbalamusizaako mwenna abalabi ba Gospel Live. Amanya nze KARONNIE nga nsinzidde wano Dubai. Mwami Sakozi bw'owuliriza n'okoma ku mboozi ya Mwami Moze ajja kulowoozesa nti ye mutuufu era nze nabadde namusaasidde dda mu comment section. Naye woowa obudde sayidi y'omukyala ojja laba nti ate batuufu 10 ku kinnaakyo olw'ensonga zino wammanga. Mwami Moze waabeera nga mu myaka 10 gy'amaze e Canada tasobodde wadde kusindika ddoola emu eri omukyala gwe yaleka olubuto nga yamuleka n'abaana abalala. Famire y'omukyala emwesiza etomuwa abaana bano ogenda nabo mu ggwanga erirabika nti lya bbeeyi okusinga e Uganda bwe babadde. Naye nga e Uganda abaana bano basoma balwala ne gwe yaleka olubuto teyasobola wadde mugulira pampa. Ku baana bano baatwala akimanyi muli ku mutima nti kuliko abatali babe. Singa kuba n'abaana abatali babe kubaako afuna obuzibu. Maama w'omwana ono atandika ate okugamba taata w'omwana oyo afunye obuzibu nti omwana nali namuwa musanjuwo n'amutwala yafunye obuzibu ABCD. Ekyo nno
famire y'omukyala ndaba nga ntuufu 10 ku kinnaakyo. Muko Kizito nze mulabanga bano abasajja ba Kyeyo Ferias. Omusajja oyo ku myaka gy'aliko singa musajja wa buvunaanyizibwa teyandize na mu mawulire kuleetamu ensonga ezo. Yandizikute kintu kikulu kubanga singa wa buvunaanyizibwa yandibadde musajja ng'ayina atya okuswala. Jjukira bw'ojja mu mawulire suubira ab'okuvuma ab'okuwebula ab'okukola buli kimu. Kitegeeza talina buvunaanyizibwa tebamuwa baana ayina kyabala awoza kimu ndi ku mission kyekyo gy'atayogera alina kitiifu alayika ali ku mission agabamuwa abaana tuuka era abawambe asobole okujja ku mukyala esente. Oyo mufere supa mufere. Omusajja ow'emyaka egyo ng'okyazunga mu mawulire banganye okumpa abaana. Myaka meka gy'amaze eyo ng'agamba ngu yeenyiigira. Abaana tomanyi bwe balidde tomanyi bwe basuze owoza njagala kulaba abaana bange kubatwala Canada. Alabika n'ebipapula bibatwala tabiina ali awo ali kulimbalimba ngu ne maama we namufunidde. Maama w'abaana yamugambako nti ayagala kugenda alyoka amufunire. Takimanyi nti mufumbo yafumbirwa lwaki amufunira ebipapula by'okugenda ekana. Oyo musajja mufeere ayina ekyabala bamwewale n'okumwewala. Bannange amanya gange nze mpitibwa Winnie nga nsinzidde muno mu America mu ssaza lya Ohio. Sakoze ekituufu kiri nti mwami Mubiru Moses talina buvunaanyizibwa. Talina buvunaanyizibwa ate mwami Mubiru muyaaye talina kyayogedde kikyakoleddewo abaana be kikyabatereddewo ku ground wabula buli saagamba ze nina akatabo nina obutuuze nabadde dda empapula ndire abeere omusajja omutuufu agambe mu myaka 10 gye mazze e Canada kino kyenkoledde abaana bange. Ate mwenyini yayogera amaze yamala ekiseera obanga myaka 45 nga taweerera abaana tabaweereza buyambi katuyabeera taata ki. Omusajja mubbi musajja mufere era nga bafere ba ku William we babeera ndozo omulaba kyekireka tajjako na galubindi sajja kikulu kibbi. Amanya gange yenze Naroga Latifa sinzidde wano Egypt nasinzira mu kibuga Cairo. Njagala okuteesa ku nsonga y'omwami Moze. Omwami Moze ensonga ze yazilandise bulungi. Ensonga engeri gyezizza mu kkooti y'abantu ffe twasaze dda omusango gwasinze dda abaabako okusinza ne background ya famire yaabwe tebalina kye bayinza tugamba kirabika obufere bwava mu bo ddala. Naye mu bufunze abaana abalenzi oba abaami tebafunye bwenkanya mu gavumenti ya Uganda. Kyagala n'abaami omuntu bw'abeera n'obujulizi babeereko nabo obwenkanya bwe bafuna. So mpunzika ngamba mwami Moze abaana abeesonyiwe. Kituufu Moze tategeerekeka. Story za Moze nze mbadde ngifollowinga nze okuva we yatandika. I remember wabuuza Moze ku nsonga lwaki weekyawa. Moze nga tannyonnyola nsonga, taleeta nsonga ngeri straight nti lwaki we yatuuka e Canada yeekyawa, lwaki yeekyawa obulamu bwe ne yeenyiigira. Tewali nsonga yasimba gyakuwa lwaki yeekyawa. Ate muko tebamuwa baana kiraga talina buvunaanyizibwa ku baana. Talina buvunaanyizibwa ku baana. Tekibaddewo ku mukyalo omukozi abantu kati bawo ba mirundi ebiri buli omu akomplaininga ku Moze engeri gy'atali musajja wa buvunaanyizibwa. Ogamba otya nti maama w'omwana yakera n'amuzaala ate ku bipapula bamuwa omwana agambe nti abaana si babe kubanga ayagala bagende e Canada. Kuba olaba kitegeerekeka ebintu bye tebiri mu straight line. Akyalimu embeera za William Street omuko muyaaye omuko tebamukombya ku baana. Zo tebamugaana laba baana but tebamuwa baana
yenga ye asooka alaga ensonga lwaki ayagala abaana batwala asooka agirage nga akyali wano bakyali Uganda. Ebintu ebyo biwanvu. Abantu abo bonna nabawuliriza naye bonna balina information gye bakweka ey'amazima ya so buli omu agezaako okugyayo ekyo kyalaba ekipininga munne. Nze okusinziira nga nabawulidde Haji ye kuviira ddala ku interview eyasooka ng'olaba tali nnyo straight forward nga waliwo ebintu byalekalekayo. Nono Mukoddomi we yazze naye we yabadde ayogera obulamu bwe yanyumizza waliwo we yatuuse nga nolaba nga asikattira. Omanyi omuntu buli wabanyumya emboozi nga asikattira wabeerawo byali mu kweditinga okitegeera. So kati abantu bonna beeditinze ne beeditinga obulamu bwabwe. So naye nze kyenjo basaba kiri kimu. Ekisooka tuli basiraamu ffenna famire ezo bbiri zonna z'abasiraamu basaba ekintu kimu babeere nga baddayo mu bitabo ebyawandiikibwa Qur'an ne hadithi z'omubaka babeere nga beekenneenya babeere nga balaba abantu abawukanye mu mbeera bweti Allah abalamula atya. Allah yabawa omubaka sallama yatukubiriza atya okubeera nga tweyisaamu embeera eyo ebanga etutuuseeko kiba babagoberera kubanga eno endowooza zaffe ze tusobola okugamba nti kola kino kola kino kola kiri bakole kino byonna ebyo oluusi bibeera byetoolera ku bwongo bwaffe na ntegeera zaffe of which entegeera zaffe ebiseera ebisinga ziba zibaakingibwa shaitaani nti osooka okugera ekintu naye nga tokijje ku ntegeerayo nga shaitaani yekigambye okyogere ate abantu ne bakikolerako ate nga bonna bwe nabawuliriza bonna baeditinze obulamu obwo so kyekyo muganda wange Sakozi neyanza uzairu plan mukono. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manya gange bampita Hajjat Sheila tukwebaziza nnyo ssebo omwami Farouk Sakozi okutuwa enamba eno tubeere nga tukubaganyako ku birowoozo buli kyonkunoonya naye nze njagala kuddamu ku muntu eyajjaawo Muhammad Kawesa omusajja omukozi omulema. Sebo nkubuulira nga genkubuulira ge mazima bwemba nimba nsaba Allah anzite ekiro ky'olwaleero. Omwami oyo Muhammad Kawesi yagamba nti abasiraamu tebaamuyamba. Nze bampita Hajjat Sheila. Omwami ankubira essimu bamuyita Emmanuel Musiitwa musajja mukatoliki munoonye. Ankubira essimu n'angamba Hajjat Sheila waliwo omusiraamu ali ku chaachi wano naye mbadde njagala abasiraamu mumuyambe mumujje ku chaachi kubanga wansula tukubirawo ndongo tukuumirawo jjita za chaachi. Nengenda nenoonya Sheikh Abdul Karim Kasozi nenoonya Sheikh Mayanja. Sheikh Mayanja nangamba muleete wange ajja kumalawo akaseera katono. Namugamba isoke beera naye wiiki nga 2 nja mutwale wange. Ne mutwale wa Sheikh Mayanja n'abeerayo akaseera n'amala najja ewange e Burlington. Ewange yamalawo ebbanga eriwera ne muconnectinga ku bintu bingi nnyo. Nze kennyini Hajjat Sheila namuvuganga ne mutwala ku appointments nyingi ne muconnectinga ne mukwano gwange bamuyita AYSHA ne tukola ebintu bingi ne Muhammad Kawesi naye nanyiiga n'omuwala oyo gwayogerako gwe ya babysittingira abaana bamuyita Rosette nze namutwalayo ne muconnectinga ku mulimu ogwo. Noonyaako bw'oba onjagala